Kati ebbanga liweze lya myezi ena bukyanga kibiina ki Democratic Front kitongozebwa okusobola okwetaba mu byobufuzi by'eggwanga lino. Wano ekibiina ki Democratic Front wadde nga tekirina kikwatidde Bendera kuba pulezidenti mu kalulu kano naye kisimbyewo abantu abawerako ku bifo ebirala okuli ababaka ba palamenti ne gavumenti ez'ebitundu. Mumbeera eno pulezidenti w'ekibiina kino ow'ekitiibwa Mpuuga atandise kaweefube w'okubunyisa enjiri y'ekibiina kino n'okwongera okukisaggulira obuwagizi okuva mu bannayuganda bonna. Tulina ng'abakulembeze abagenda okulondebwa okulaba nti tuzza Uganda ku mulamwa n'okubasaba abaka baffe be tubalondedde nga DF babawe obululu bajje mu parliament ne mu local governments okutuyamba okuba ne parliament erimu abantu ab'omuzinzi abategeera ensonga nga bazigoberera ate bayambe eggwanga okuteesa nga ebiteesebwa bijja kusobola okulera ebyobufuzi byerera eggwanga ate n'abaana n'abazzukulu. Mpuuga ne bakulembeze banne bwe batambuza ekibiina olusiisira basoose kulukuba wa mukulembeze w'ennono mu bitundu bye Acholi, Rot Onen, David Achan. Bano bakkaanyiza ku nsonga nnyingi naddala ey'okugatta bannayuganda olwo eggwanga ligende mu maaso. DF gezezaako nnyo okulaba nti abantu be tubaleetera okulonda bantu nabo nga bwomukuba mu ttooki asobola okubaamu eddoboozi erikiikirira abantu n'okugya ebirowoozo by'abantu. Ensonga ekwata ku busambatuko mu by'okulonda nga DF ng'ojjeko givumirira tulowooza nti kikolwa kya bujega, kikolwa kya bunafu okubeera violent ekozesa effujjo mu kalulu. Try your best to ensure that the next government will unite all Ugandans. Ugandans are not very united as we talk now. I was in Kampala the whole of last week. There are very, very unfortunate incidences happening, even in the streets of Kampala. And we want the politics that embraces everybody so that the entire country is united for a common goal. We may differ in our ideological, political issues, but we remain Ugandans. Muvaawo mpitewo omulundi guno DF esimbyewo abavuganya ku baka ba palamenti 88 kuno kugatta n'abo abeesimbyewo ku bifo bya gavumenti ez'ebitundu. Mu bitundu bya Acholi, Democratic Front erinayo abavuganya ku bubaka 10 era basuubira buwanguzi. Kati fenga abantu abato abantu emisaye emito tuvuddeyo ne tugaka tugende tukiikire abantu baffe tubaleetere service ddala eno wansi. DF party kombero kerugematte adijai kompade pule we party wa DF has entrusted Pade so much. Please do not let us down. In Lao as well, we are going to win. At least in total, we have about 4 candidates that we expect to win in the coming elections. This party is looking at reforming and transforming and reconciling to the people of Uganda so that the country resumes its polite political way of doing things, not rudimentary way. Wana Acholi basabye bonna bekikwata naddala mu kuteekateeka okulonda mu ggwanga lino bafeeyo nnyo okulaba nti okulonda kubeera kwa mirembe na bwenkanya. Nalongo Farida Nakaiza ne Stephen Kiwanuka, BBS Terefayina. Kale mwebalire ddala bannaffe.